Tuke kawempe ewange jensula kweneza kuliko kufulumeka satu wabwerwemu monda kufulu bibiri kubinyole bibiri kuliko kufulu aha ngo muwala ali mu nyumba gwe nabadde nayewa Mombasa wape Katambala nesimule ntuyo ngaliwa ngali kawempe ku 5 mu nyumba ogulawo nzigulawo musangamu oba kifaananyi just kyakugira ku maaso ajati ndi musajja musiramu sinywa njaye sinywa mwenge sina kitamiza kyenkola ki kyokola wabula ge kugamba ge mazima namwekanga nemubuuza otuusa otya wano naŋŋamba ani gwe walese Nairobi gwoza amaganyako ne bandika ng'akyogera mu bukambwe nga omanyi enjogera abawala boogeza singo enjoge y'ekimbejja eyo ani gwe walese e Nairobi olowooza amaganja galako ne bandekaawo bwe atyo mpola mpola naye ngaali serious ewaka nkolinde nga mateeka oba tonatuuka ku mulimu kitegeeza wontuukira bwoti olina kudda waka nemubuuza oli muntu kati gwe olabye ndi kisolo ng'ebigambo bye bitono ayogera mpola mpola naye nga bwe kyomubuuza ateekeddwa okuddamu tasirika naye kaabyawo amaziga nga omanyi bimwekolamu abakazi naye nga nze kabusajja tandiimu omuntu gwese mu kilomita 105 e Nairobi e Mombasa omusanga otye Kampala gw'otambulidde olunaku lulamba niye yakukakasa nti atuuse ku mulimu nga toliwo kwe kujja ewaka ku mulimu nga tamanyiwo just bakubidde bukubizi pulaani newaka tamanyiwo naye musanzeewa ewaka ate nawulya nga nze nampeddemu kabusajja oba yali akutte waasimanyi nakumanya nga nonja bwotyo nofuwa ngweri nandi bweti naye njagala okumanya mu myezi egyo 6 biki bye mwakoleramu mmwe mwakolanga gwakulya nakwebaka so emyezi egyo 6 waliwo terms and condition gwaŋŋamba ndina okukyala ewaabwe nabadde okimanyi nti twanywanga juisi nga wa musaayi nga tagwa mu firiji oba yali beetroot olabikira ng'omulalu oyinza obba yakuleetera kamirinda furute nolowooza musaayi like seriously bwe nkulimba sina kyenfunamu wabula nkubulira maki amazima mu myezi 6 ekyo gye nawana n'omusambwa nze gwe naye mpita mukyala wange kuba nze akimanya nti musambwa noga kati bukedde nesitekawo mbeera enaatwaza bulamu bwange gwaŋŋamba bino wammanga nina okugwanjula era twagenda obuuza olwobuuza bazadde bo be baani nze namugamba kintu kimu tugende kubanga twalime kubuuza bibuuzo bingi netugenda wano twalinnya takisi nzijjukira paka Masaka Masaka netulinyawo paka Mutukula netuyingira Tanzania netugenda paka ku nnyanja muntange webamugoba bwe bati saddamu mulaba okumugoba bwe bati nende banga bamugoba saddamu kwazi okudde nga ndi mu ddwaliro tomanyi ngeri gye baggulawo gye bakukimamu simanyi oba bakola batya
wagenda okudda mu engulu nga bakutaddeko ecupa nga ndiko drip nimbabuza ntuuse ntya wano ngolinga ng'omuntu abadde mu kirooto maze obbanga ki kwate bwe nazuukuka ng'enjala ennuma nnyo nimbagamba enjala ng'ennuma ate ntuuse ntya wano nazijjukira biri ebyawa eby'emumbaasa eby'emirimu abeewaabwe era kyekyabaleetanga nga bamulemerako bamuganga tomutta kitegeeza ndoza buli gwe yayagalanga ng'amutta gwe n'okukuwa emyezi 6 Allah yali akwagadde nnyo bwe ndabanga kuba abe butanjagala singa yakola ki yanzita naye mukama w'amaanyi ndowooza obwafiti bwange bwankoma kati n'obudde buno nga nakyali mulamu wenyumiriza mu kintu kwakati gwe ekigambo kyava mu ye nga bwe naabeera naawe nga gwe mukyala wange nongamba bantuma nkole ki nkutte naye naabe era okuva eri ne bajja eno baagala kukola ki baagala nkutte era ndokwata enkoko n'obawa oba ofuka ki naye nga naawaanya enkoko era ogenda gijjawa era ngenda gijjawa nze atafuluma mu nnyumba landlord yagamba nga bamenya oluggi yagamba nti ennyumba emaze emyezi 6 nga teggulwa kitegeeza n'okuva ewaka okugenda eyo gye twagenda tebaatwala muntu baatwala muzimu anti kale bwe twatuuka ewaka natiko kunkozesa emirimu mu nnyumba kola kino kola kiri kola kino kola kiri olya kitono wegatta kinene juice Katulanjulire Aljami Tours and Travel abasangire ku kizimbe kya Muganzirwaza level yokubiri room number SW3 bakuyamba okufuna visa tuyambako Tours and Travel Companies okufunira bakasoma baazo visa ez'ensi ez'enjawulo bakulambuza ebifo eby'enjawulo mu nsi yonna bakola hotel booking bakulambuza mu game parks national parks zoo tour balina ne holiday packages omuli return ticket travel insurance day trip arrangements aba Aljami Tours and Travel basangire ku kizimbe kya Muganzirwaza level yokubiri room number SW3 oba bafune ku simu 0754274993 oba plus 975554778 ate zirine ku WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga abapya abakanjoyininga mbajukiza nti kati okufuna visa ekutwala Dubai kifuuse kyangu nnyo Aljami Tours and Travels webali okuba nti no bakolako bino bye babouncing visa n'olinda visa omwaka n'olinda visa emyezi visa yaabwe efulumirawo mu bwangu ddala abaana bagala ogenda okukola obwa housemaid obwa cleaner aba security guards banoonya abaana ab'obulenzi abagala okukola construction bakutwala mu nsi z'abawalabu banonyeko ku namba yaabwe y'essimu bakola hotel bookings bafuna visa mu bitundu ebirala byonna ebyensi banonyeko ku namba yaabwe y'essimu obeere ng'obeebuzaako obagendayo ku ofisi yaabwe awo ku Muganzirwaza level 2 obeere ng'oyogerako nabo beba Aljami Tours and Travels aba Jots Herbal Products bano batunda ddagala lyabo lya herbal abaami abalina prostate cancer bamujjanjaba abalina prostate enlargement akawaga akaleeguuse buno bulwadde bukwata nnyo abaami abakulu abakuze emyaka banonyeko ku namba yaabwe y'essimu Jots Herbal Products babeere nga bakuwa ku ddagala lyabwe oliyambiseko abalina ulcers abazibuwaliddwa mu kufuna olubuto bakulongoosa enseke bakuwa eddagala n'ofuna omwana nga teweebuuziza ku muntu mulala yenna nenda kusembyayo Treasure Care Products gweyagala nnyasha ayagala okukola ebbina ayagala okukola figa munoonyeko omwana ow'obuwala akuwe ku ddagala lye alijja China ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga obeere nga olyeyambisaako ndina omwami sigenda muyita omwana ow'obulenzi naye ndina omwami olunaku olwaleero abaami bayita mu bizibu bingi nnyo eyo gye batambulira ate njagala nnyo okuwuliriza emboozi z'abaami by the way naye munaye kyewuunyisa abaami balwawo okunkubira okimanyi abaami balwawo munaye okunkubira oba beetya era nze omwami wankubira nyanguwa nnyo okujja okumukolako nsensa okulaba kali madamu nange nsensa okulaba gyendi obulamu bugamba ki alhamdulillah obulamu si bubi
Muli muti eyo? Tuli bulungi, buza kuba tulaba. Abatulaba bannaye mbalamusizza. Amanya nze Muhammad Muyago. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. Oli musajja musiraamu ddala. Nkuwulidde n'engeri gy'otoola salaamu ye erimu gonna. Assalaamu alaikum. Ajati. Omuwulidde? Assalaamu alaikum. Assalaamu. Buza kuba tulaba. Bannaye abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Batumidde mwenna abatulaba. Awuratuuka emboozi nagiwulidde ku ssimu naye tekimala. Njagala nnyo omuntu ne muleeta n'aginyumiza. Awuratuuka. Nali mu kyalo eyo ewaffe Busoga. Oli Musoga? Ndi musajja Musoga. Mashallah. Nali mu kyalo eyo ewaffe Busoga. Nebeerayo omusajja ku kyalo. Omukulukulu. Yali akolera Kampala. Ng'asuubula supeeya. Kati munaka enkulu yajjanga. Kati ffe ngaffe omanyi nti abaana abato mwetananya abalize n'emmotoka biki ebyo. Twagendanga ewuwe nga tulyayo ekyemisana tumwoleza ku mmotoka. Kale yanjagala nnyo kuba yali neiba waffe. N'agamba taata mutabani we ngenda mutwala abeere ku dduuka lyange. Kati nze nawulira nga Kampala nga simanyi Nga tojjangako Kampala. nga neegomba Kampala. Waliwo eŋŋambu ye naye yawuliranga buwulizi Kampala okuggyako nga babasindise e Mulago. Mugendeeko e Mulago ng'era bwe bajja e Kampala bakuma Mulago. Ng'omulwadde bamusindise Mulago. Nze bandeete Kampala mu dduuka. Nakolawo ekitone ennyo gyali emyaka nga 10. Mu dduuka eryo emyaka 10 nno mingi. Nnyo. Emyaka 10 mingi. Kati omugagga yali musiraamu. Yaneesiga nnyo. Mu bulamu bwe yalina abaana 3 nga bonna baabuwala. Yaneesiga nnyo nga nfuuse mwana w'ewaka. Atuuka kaseera nga antuma. Nga ne bw'aba taliiwo. Ne bw'aba taliiwo kati Kiggwa. yasuubulanga mu nsi za njawulo. Nga bukeera ku makya n'agenda e China. N'agenda e Japan. N'asindika ebintu ku mmeeri. N'akubye esimu n'agamba nti genda e Nairobi oba e Mombasa okiriyalinga emmali ogireete. Edduuka lyali awo mu Ndeeba. Opposite n'omudduuka gwa Diniya. Omuzikiti gwa Duniya ngumanyi. Sifumita emboozi. Kaakati yantuma mirundi mingi nga tugenda n'emikwano gye. Okusooka yantumanga nga tugenda n'emikwano gye. Engeri naye simanyi bintu. Bagenda nga banjigiriza kati nga ye ali wabweru. Ebintu abisuubula n'abisindika. Yankwasagala ku mikwano gye nga tugenda ne banjigiriza ng'egye babikolamu. Lumu mikwano gye nga bandeka. Kuba waliwo kasitoma yali yakoze order weeyo kyengera. Haji Mubaraka. Ng'ebintu bye tebinnatuuka. Kati nga nze alina obituusaayo. Before simbule tugendewa e Kenya. Nagenda okuva ekyengera okudda nga bali bakoze ki? Bagenzi. Nengenda nensa tiketi. Funa baasi nengenda. Olunaku natambula nzekka. Tuuka e Kenya we twali tusula bali ate si we baasula. Kuba natuuka budde essaawa nga 3 za kiro. Nenfuna luumu neneebaka. Naye ekiro ekyo bannange kyenalaba sikirabangako. Mpuliriza. Nalaba omwana wa Haji eyakula n'awola. Walaba omwana muwala nga yakula n'awola. yali ku reception ku hoteeri mwali ogenda nedda kirabika naye yali apangisizaamu ki room nga agera kwebakamu nemuyita najja tiyali mubi yali mwana wa mpisa najja
mwasinkanya amaaso buli omu n'asmayiringira agange ne gaswalirawo sige manene gaswalirawo ng'Abachina bwogambye maaso ko gali made from China. Munnaye omwana ajja ne mubuuzaako ekyonsa ali amanyi Oluganda nga kirabika naye ninga ate kizibu nnyo okusanga e Kenya omuntu amanyi Oluganda ng'alwogera bulungi. Yali mwana nga yali talabika nti Munnayuganda nga omutunuulira bwoti n'amaaso go nga si Munnayuganda ng'alinga omukyotala ng'Oluganda alwogera bulungi nnyo ng'afuuwa lufuuwe nga mulungi. Munene ne mubuuzaako ne twogeramu awo nga w'obimanyi mbitegeera nambuuza ogenda kwebaka muluumu namba mmeka ndi mufuluma mukko nabye ngenda okukima osanga nakuleetayo ku nkoko nogaana ekidina mulimu mutima agamba mashallah omuntu gwensanze obusanzi nasobola okundagako yaako kitegeeza bw'anaafuuka mukwano gwange mu bulamu njafuna bingi kakeya kajja kunzita munnange omwana amulagirira nasula muluumu 1993 hoteri sijja gigamba tojja kyogera sijja gyogera linnya yagamba nze suze wali mu namba 2 kunze nenkwata emigu gyange nesoga luumu yange mudakika galinga 3 nempulira akade nagenda okugulawo nga yewuuyo omwana w'obuwala ng'aleese ya KFC nabwe chipusi awo n'oba okunywanywako ng'aleese kwegamba enkoko kale ensiike yagireeta naye ate neyo hotero bali baleese ebyokulya nagamba sigenda kulya bino kandi ebyomwana omumbejja I know nembirya omumbejja yasigalawo awo ng'olya oba bwe lwaleeta ye yafuluma yanteekako 2 nalya yatuula awo nendya nga ntunuulidde bw'ati bwanyumiinkiza nga bumanyi ate omukwano omupya amangu ago ate kati omuntu agufuddeko bw'atyo eyo gye bayita love at first sight kakeya 19 munnange omumbejja teyagenda yasigalawo wamuwa ku nkoko manya asajja muyinawo omululu namuliisa nkoko chipusi wamuliisaako enkoko anti yaleeta obufibo 3 nga bwonna buba bwa mwami anti ate aleetedde nze ate muliiseeko abasajja n'enkoko bannange naye wabula biri ebya resto bino ebya bano bye baatuleetera aba hotel namuliisaako ku fish kuba nali nkoze order ya fish namuwa kamulundi gumu nagamba tebimpoomera batugamba first date okulya fish si kirungi bwemuba mugenda kwekyawa ate era nomba nga tumulidde fish mwekyawa kituufu kakati omumbejja saamuganya kuva we nali nti addeyo akoleki asula eri ewuwe naye banaye anko wali toyanguye sisinziira omuntu gwokoze ki gwosinkanye wabanga akuwadde obudde akuwulidde akuleetedde ebyokulya kuseze nga tolina kyotaddemu just nga gwe olina kwewaayo bwewe otaddemu kasimayiro kokka nandabika abasajja mwejavaana kyatondebwa pulira kakati nemubuulira byenziza okukola amba ekyo kyo twakimala ffenna n'omuwala oyo teyaddayo owuwe gyasula teyaddayo neŋŋenda nemukola n'emikolo byonna anko nga bwejavaana kakati ku makya ŋŋenda nkiriyalinga
bantikira container zange zinali kozechi tewali ordering ze bakwano bo wabasinkana nabasinkanayo nabakubye simu ku machoko ne bambulira bali netugenda tukeyalinga era kwenye yali etikeza abali bwe yamaliza yatikeza zange zanchi mi container meka satu nibazitika netusimbula kati nze bana baleka nenjija nenkokona ku lumu namba bimeka bibiri nagulawo nemusibula yalimu nenjagala mwaka sente nangamba kuziba sente nzirina nze yali kuwaddeko nemugamba wanje mama abo bakazi we batyo bakyaliyo kati goyinza okuba nga oli mukodajati si bukodo naye mama anta ziwuliriza ze yali kwadde ku sente eko wali okoze emikolo nedajati kambuuze bwompa ku sente ovaako ki faako obukazi nebulagawa si ne babuziika mu ttaka wali kutidde mu ttaka wali kisinziira nnume eki gyofunye yafuna ennume ento ya lulyo nga buli kimu nkirina nga buli kimu kati nze era ne kakati ndi full package bwizo ekyo yagala ne ku bizibu byolina era oli full package ate kati kademe kusumulula kakati kademe kusunanga osumulula mwana wange namusiibula bwemusiibula ngamba namukwata emitwalo 25 ejja Uganda njagala amuweko nga njagala mulaga nti nakoze ki nsiimye munnange nangamba nze nali kuwadde ku ssente ebedda sijja kulimba ajati omuwa yampa essente za Uganda emiliyoni 3 mbadde enzonga na mitwalo 24 nziriramu awo nagenda n'emitwalo 25 nga njagala muwa nti nkoze ki ndi musiimu ku byabaddewo byonna nangamba weziba ssente nze yalikoze ki ze yalikuwadde ku ssente nakwata emiliyoni za Uganda mmeka 3 ze bando 3 nazimpa imagine nga munsawo nga nzigazaamu akadde ke ssente nga kwenjagala okujja emitwalo 25 nkole ki omuwe nampa bando mmeka 3 munnaye nalaga okusiima wamwongeramu awo litiriiti awo namweyongeza nkulaba emirundi emeka 2 nenaaba nenyambala nambuuza eyali azze just okumuleetera ssente wamweyongeza emirundi 2 ate naawe omuntu akwa bando 3 emiliyoni ezo 3 olina okumulaga nti okoze ki osiimye okiwulira nalaga okusiima kwange nagamba nemuwe enamba y'essimu jukira byonna byonna twabikola ekiro bikoze byapa ku maca nga sinamuwa namba ya ssimu nenjimuwa yambuza ekintu eki osulawa emugamba asula kawempe koye saidi ki kunze ku 5 okolerawo kunze mondeeba opposite ne masikidi ya diniya agamba natambula okuva mu Mombasa okutuuka Kampala obudde bwali bukoze ki bwali buzibye natuuka Kampala zalinga 2 ez'ekiro ninde maali netuuka nibajja ku container kwatwaliwo nekikwenyi ekitikkula nebatikula nebateekako empote navaawo ssaawa zaali wakati wa ssaawa 4 kitundu ku mmeka nenzira ekawempe ekyewuunyisa nagenda otuuka ekawempe ewange gyensula kwenazanga kuliko kufulumeka wabweru emu
munda kufuru bbiri ku binyole bibiri kuliko kufuru ng'omuwala ali mu nnyumba gwe nabadde naye wa Mombasa Kampala neesiimula entuuyo ng'aliwa ng'ali Kawempe ku 5 mu nnyumba ogulawo nzigulawo musangamu oba ekifaananyi jasi kyakugira ku maaso ajati ndi musajja musiraamu sinywa njaye sinywa mwenge sina kitamiiza kyenkola ki kyokola wabula ge nkugamba ge mazima namwekanga nemubuuza otuusa otya wano naŋŋamba ani gwe walese Nairobi gwoza amaganyako ne bandeka ng'akyogera mu bukambwe nga omanyi enjogera abawala boogeza singo enjoge y'ekimbejja eyo ani gwe walese e Nairobi olowooza amaganja galako ne bandekaawo bwe atyo mpola mpola naye ng'ali serious muli walowooza kiki kyakugira mu bwongo ajati amazima gakatana watuuyana akankana nengenda mu kigo baga nagiteeka wano sente ziyampa naziteeka wano kuba eva sente zitambulira wano simu etambulira wano sikolangako simu nengiteeka saidi za wano no ebeera wa ku left nengenda mu kigo kyali mu nnyumba nenfuka naye nga kintu tuta mu kigo sigamba nti nyeze fuka wabula enkali yagenda kumpitamu olw'okutya okw'amaanyi nkakase musaba si musambwe nenkala sente zo zaalinamu naye no gwe naye teyali muntu mpulira nenkomawo nemubuuza oyiseewo okuyingira mu nnyumba muno ye otegedde otya wenkola ki wembeera naŋŋamba nsookedde ku mulimu w'okolera nga tunatuuka kwe kujjawa ewaka nkolinde nga mateeka oba tonatuuka ku mulimu kitegeeza wantuukira bwoti olina kudda wa waka nemubuuza oli muntu kati gwe olabye ndi kisolo ng'ebigambo bye bitono ayogera mpola mpola naye nga bwekyomubuuza ateekeddwa okuddamu tasirika naye kaabyawo amaziga nga omanyi bimwekolamu abakazi naye nga nze kabusajja tandiimu omuntu gwese mu kilomita 105 e Nairobi e Mombasa omusanga otya e Kampala ng'otambulidde olunaku lulamba niye yakukakasa nti atuuse ku mulimu nga toliwo kwe kujja ewaka ku mulimu nga tamanyiwo just bakubidde bukubizi pulaani newaka tamanyiwo naye musanzeewa ewaka ate nawulya nga nze nampeddemu kabusajja oba yali akutte waasimanyi nakumanya nga nonja bodyo nofuwa ngweri nandi bweti nentuuyana nga weebuuza ebibuuzo nga 1000 ayiseewo okutuuka mu nnyumba yangamba nziguddewo nenyingira naye nga tekufu gye naleka ebweru gye nasangayo gye nateeka waggulu yeeyo ne gye nateeka wansi yeeyo tewaliwo wasale tewaliwo wamenyi n'amadirisa nagaleka nga zisibye fomita emboozi kuba ennyumba yiko eddirisa eri mpozi nekalyako emabega eringa ku kigo yali single room ate mu kisenge yali double room erina amadirisa 2 ery'omudiro n'ery'omu kisenge kati noffe ruumu ziri bazimba bwe bati mu buwanvu ng'eriko eddirisa litya limu kati nga ka light kali akali ku kigo akadirisa kakatono kakuba keno light wa
mu kisenge era ennyumba z'ekawempe bwe zityo za layisi si mu bubi bannakawempe tebwataakiika kati bakyusa enzimba Ajati nabeera n'omuwala oyo ebbanga ova otyawo mweyo scenario ey'okujugumira n'otuuka okuguma nga tolina kiddako anti era nawe oba okiraba nti tolina kyogenda kuzzaako oli mu nnyumba tibunkeeredde oli mu nnyumba omuntu gwese Nairobi omusanze muki omusanze mu kisenga aye imagine samuleka Nairobi namuleka Mombasa omusanze wa mu buli nga yeebise n'okwebikka anko nga wafuna ekikangawa nagamba muli mu mutima bunkeeredde bukedde yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti n'abasika babadde bagenda okukwata emaali yo giwakimi nze mbalemesezza mbawugudde obwongo ne bukwongera ne bukwetokota Ajati ogwe mulundi ogwasooka gwe gwasembayo mu bulamu bwange namala emyezi 6 ng'essimu teriiko nga sigenda ku mulimu boosi wange natuka okulinnya okuva e China okomawo nga tamanyi wa gyendi nembeerawo nga ndi sitaaka naye nga mu nnyumba buli ekyetagisa mwekiri awo bannange ne bakulanga ku radio ne bakubika ne bakunoonya ensi yonna ennyumba yange nga nerando ditagikonkonako nga mubeeremu mu nju n'oyo omuwala nga temufuluma oba obulamu bwali butambula nga ofuluma wooyingira nga sifuluma ye nga onoofulumirawa omuwala yankumira mu kutya naye nga buli ekitagisa nkifuna nga bino bibeerawo waguma bw'omanya nti ogudde mu kinya tolina ngeri okivaamu naye nga osoofuna okulya n'ebirala lwaki toobeeremu kati essimu yavaako etya saamanya nga bw'okuba teyitamu n'essimu saamanya ngegiya nanoonya essimu nga ngiraba namala ebbanga lya myezi 6 nga simu kweri naye nga simanyi waweeri naye nga ate tebagikubako era abantu abagenda e Mombasa eyo okusuubula oba okukima ebintu ebyamaguzi ebiseera ebisinga bannaye bayita mu mbeera enzibu ennyo aja tufunanga musajja nagamba nti nsuubula Mombasa omutwe wakaleekereeke maleka akole kyasobola okukola oba akole kyateekeddwa okukola ki okukola oyinza omukozesa ensobi ate wona omukozesa ensobi oyinza omala ebbanga tomulabye naye nga mwali mu Uganda oba nga mwali mu nsi nga mulamu nga sigamba nti akwekwese wabula bizibu byabakoze ki byabasanze imagine nsamba nga wiiki nga sikubiddemu amasimu buli luvannyuma nnaku 2 nga mukubira dati baganda bange basisita bange taata yateeka ku mukwano gwe oyo boosi wange embeera yonna ayagala mwana we alowooza yakubuzizaawo alowooza yansaadaaka naye njagala okumanya mu myezi egyo 6 biki bye mwakoleramu mmwe mwakolanga gwakulya nakwebaka so emyezi egyo 6 waliwo terms and condition gwaŋŋamba ndina okukyala ewaabwe naye badde okimanyi nti twanywanga juisi nga wa musaayi
ngatagwa mu fridge oba yali beetroot abikira ng'omulalu ayinza bba yakuleetera kamirinda furute nolowooza musaayi like seriously bwe nkulimba sina kyenfunamu wabula nkubulira maki amazima mu myezi 6 ekyo gye nawana n'omusambwa nzigwe naye mpita mukyala wange kuba nze akimanya nti musambwa noga katibukedde nesitekawo mbeera enaatwaza bulamu bwange gwaŋŋamba bino wammanga nina okugwanjula era twagenda obuuza olwobuuza bazadde bo be baani nze namugamba kintu kimu tugende kubanga twalime kubuuza ebibuuzo bingi netugenda wano twalinnya takisi nzijjukira paka Masaka Masaka netulinyawo paka Mutukula netuyingira Tanzania netugenda paka ku nnyanja ompozi bagiyita batya ewe ennyanja eriawo Mombasa Tanzania wakati kukwanjula mwagenda Tanzania twesanga Mombasa nangamba wewa we Tanzania nange era endabika yonna si e Uganda kalinga mukyota nga omanya aba Tanzania ngeri balabikamu kazi balungi enenviri ennungi munnange ngaba kyotala bejjinja wagamba ogudde ku mikyotala era nali manyi ntebye tugenda kakati ajati tutuwa ku nnyanja bwetuwa ku nnyanja yumba sikulimbya we nako mutegeera nagenda okudda engulu nga gye tuli simanyi nayo naye waboga olulimi olwa Luswahili ali olumanyi ebimu nali mbimanyi naye nga gye ndi simanyiyo nolaba omuntu ng'alika ebisigasiga mutufu ekyantukako tewegomba kituuke ku muntu mulala yenna fumita emboozi nowuli amaloboozi nga gava from nowhere nakugamba nti oyo ayogera ye mukoddomiwo naye nga tumulaba nga wonoobeera wano boti nowulya sawundi nowulya amaloboozi ng'omuntu ayogera naye nga tukola ki tumulaba lwakuba nti ennaku zino akabiri kakomyewo naye nakogga ensonga z'omu kisenge teri kuwummula otya okwegatta ng'omusambwa gukozesa butaweera buli ddakika guba gwagala njala nezigwawo nga gumpa juisi w'omusaayi oyo gwenywa bannange ekyantuukako singa kati gwe yaba jati singa kikutuukako anko mu byonna by'oyogera nzija mu bintu bino kati nze olaba kati nagenda okujja bwe nti okudda engulu ng'ate tuli ku bukalu nga muvuddeyo mu nnyanja mukomyewo era okwanjula kuwedde okujja bwe nti nga tuli ku lubalama olw'ennyanja tukomawo wa Kampala naguluba ebintu nga binjogera mu matu mpulira mali ennimi zeesuuliranga nako abamu baŋŋamba tumetoka barini olwo nga kitegeeza ki tumetoka barini ziva barini abaka abamu bavaawa bavudde barini olwo nga mwambadde ki nze mwezi nalimu
ze walimu ngo okomyewo ku mulimu ze wasigalamu paka oba wayingira okugenda okufuka nga toyagala kwefukira tewanaaba wabivaako kyova mbadde nkugamba nti gukyalekeewo omusajja mu byonna byoyogera nze nzija mu bintu by'emisambwa kankubuulire twakomawo e Kampala egugera musanyufu nnyo webali kugenda wewaffe ne bakulabako biki awo ebintu byatandika okujja ng'owulira amaloboozi mu nnyumba ng'alinga gwe bakyalidde mbu bakyadde nagamba bamukoba bakyadde n'owulira amaloboozi mu nsonda mu ennyumba musiringi wa imagine nengamba bannange kiki kino bannange walinga ng'omuntu aloota naye myezi 6 wakoma okubeera ku nsi kaŋŋambe mu January n'oddamu okudda ku nsi mu mwezi ng'ogw'omusanvu ng'awo taata afuusaani taata naye munnange Allah w'amaanyi Allah waki Allah w'amaanyi nawunzika nkozeki bamenye ennyumba kyembadde ndabidde okugamba bwe twavaayo eri twatunywa ku kinankani kimu ekicupa kimu ekya juice nga tekibyamu mu nnyumba nga nsima juice avaawa wabula gwe akubuuza owulira nnyo nti yayongera ekicupa ekirala ate ebintu tebikyukamu wali olya sowaani 4 ez'emmere olunaku gwena kulya sowaani 7 emmere ng'evaawa bwekuba mu nsonga z'okwegatta ng'obadde weegatta mirundi 4 olunaku ng'okendeza eddoboozi ngwena kwegatta emirundi 7 oyagala toyagala ate nga buli mulundi ovugawo essaawa kyenkugambye nti kwaliko terms and condition amanyi gongo ogafuna bannange ogwamu ne bakuwa juice noddamu n'oyunga okuyise kuyunga kino aliko gwe tokimanyi anti mwekwanakwanya nnyo andi kankubuulira jati omuntu oba tonawasa ebyo ebizibu byosanga mu nsi ate tobisuubira kati okukugezesa Allah yakuntuusaako kati namanya ekinnokola kinina okukola abakonga bwe bajjanga gwe okola otya ng'oyaniriza abako obaniza naye ng'ate olabaani bayinga ng'ate olugi luggale ne bajja ekiro oli naakubanja enkoko naye ng'akubanja enkoko tomulaba akubanja enkoko mwalimu ogwali gwogera olulimi lwesiwuliranga nako omukonga yagamba mbu ye mukulu waabwe ng'olulimi lwagala siruwuliranga nako wategeera otya nti agamba nti ye mukulu waabwe ng'olulimi tolumanyi ono ng'akunnyonnyola yagamba oyo ayogera nno ye mukulu waffe ate ye n'amala yeeyoleko oyinza okufa era simanyi nakumanya abe kweyoleka oba naali badde ntya naye gye twakyala naye ebikulekule nga 3 nga tugyeko ani ono gwe nali naye enakani akato kabula tutuuka eri nze mu understand ndaba ebintu 3 byesimanyi tuvaayo ngenda okuddamu akategeera tuli kuba abalunnyanja bamukobe bajja kiringa woolaba waggulu awo tewali kiriwo naye n'owulyawo ki omuntu ayogera
benzikiza ne amasenze ne gavaako n'owulira abantu aboogera. Amasenze no tigavaako mu myezi 6. Ekiro nga mugenda okwebaka nga temujjako ttaala. Ng'olijjako otya? Okusookera dda bisimi ekyasinga okumala enviiri ku mutwe kuwulira nnyonta ye yanaamanya nti nze ndi muyonta najja bw'ati omukono nagwa fridge n'akuwa ekyokunywa. Anko nga walaba ebitiisa. That is very scary by the way. Nga bino byonna ebyokuseka mbitadde ebbali. Just gwanyumya naawe emboozi yo ginyumya n'ensisa. Kyova wagambye nti saagala kyantuwako kituwe ku muntu malala. Kuba saafuna ku mirembe nakogga nenzigwawo nzenna nensigaza magumba. Nenge kinkoza ki? Buzannyo obwo. Bwenzijukiramu. Nange muli mutima ngamba kituufu ndi kyuma kya mu Japan. Oli sipe ya taya. Munange bajja omukazi yasiima biri bye wamukola eri ng'akuwadde miliyoni 3 ebyo. Yasiima naga nno omuvubuka saamuleka wano. Kyokka ate nze ebisa bifuka singako. Yasiima mirimu gye wakola. Kubanze nakimayomanya nti akazannyo is just a game. Omuntu omulagako kikyolinawo. Akazannyo wakawulira gye kakutuusa. Kakantwala magombe. Anaite mwefunuggula nnyo ku bantu abapya omuntu akwerippako waati. Nabeeranga kabbani ku ndongo. Nawe osobola okweripa ku muntu? Lwaki simwerippako waabansanyusiza? Ekitegeeza buzannyo bwamwe obw'okweripa ku bantu. Bino ebintu Katonda ye yabikola. Tweyagale. Katonda ye yabikola. Munaye ajati bwe twakomawo e Kampala embeera yakyukira ddala. Eyali omuntu kati nga nze mutwala ng'omuntu kale eyali mukwano gwange natandika okuteekawo embeera enzibu ennyo. Ye muli nga takiraba nti gwe oli muntu toli musambwa. Baamutuma okunzita. Bani abaamutuma? Abeewaabwe. Ekyo kyabaleetanga. Nga bamulemerako bamuganga tomutta. Kitegeeza ndooza buli gwe yayagalanga ng'amutta. Gwe n'okukuwa emyezi 6 Allah yali akwagadde nnyo. Bwe ndabanga. Kuba abe butanjagala singa yakola ki? Yanzita. Naye Mukama w'amaanyi. Ndowooza obwafiti bwange bwankoma kati n'obudde buno nga nkyali mulamu. Wenyumiriza mu kintu kwati gwe ekigambo kyava mu ye nga bwe naabeera naawe nga gwe mukyala wange nongamba bantu bankole ki nkutte naye naawe era okuva eri ne bajja eno baagala kukola ki baagala nkutte era ndokwata enkoko n'obawa oba ofuka ki naye nga naawaanya enkoko era ogenda gijjawa era ngenda gijjawa nze atafuluma mu nnyumba. Landlord yagamba nga bamenya oluggi yagamba nti ennyumba emaze emyezi 6 nga teggulwa. Kitegeeza n'okuva ewaka okugenda eyo gye twagenda tebaatwala muntu. Atwala muzimu. Baatwala muzimu. Anti kale. Bwe twatuuka ewaka nalika okunkozesa emirimu mu nnyumba kola kino kola kiri kola kino kola kiri olya kitono weegatta kinene. Juice onywa kitono ne weegatta kinene. Kati ebyokulya by'omusambwa nga biwooma bitya yegwe wabiryako nga naye avaamu eddoboozi ng'eri abantu osho abikola osho oh my god byonna byonna ng'ate abikola n'okusinga abantu
yali kali ye yali full package ngeri gye yagira mu kifaananyi ky'omuntu omulungi nga buli kyolya kyoyagala ekirungi bw'oyagala kuwuga ng'owuga gwe buli kyolya kyoyagala wanyumirwa ate kati ebyokunyumirwa gutera kunyumirwa ati gwogaye wawuga kati gwomanyi okuwuga buli muntu ayagala kuwuga kyekugambye nti eri yali full package nga bwe nagamba nti ekibokisi ekyo kirimu buli kyowulya kyeweetaaga mu bulamu bwo kiri mu kibokisi ekyo ne bakuwa package eyo nange package nali nkoze ki naye kumbe package ginafuna ngeyagala bulamu bwange naye nga Allah tanakukowoola oba n'omukisa gwo tosobola kufa. Imagine myezi 6 ng'oli ku juice wa musaayi kyekugambye nti we twava eno ne tukomawo ekapa ebintu byakyuka naatali okuntulugunya nantulugunya ng'ayagala kutuukiriza kiri kye bakola ki ng'ayagala ofe naye kirabika yali akyalimu ak'obusa kati ak'obuntu wadde teyali muntu yali akumanyidde ng'ofuuse mukwano gwe ng'awulira tayagala kujjawo mwana gwe sitaani olunaku amasannyalaze lwe gaavaako nalaba nga laiti mu nnyumba teriimu ate ongambye amasannyalaze tegaavaako anti yavaawokko nagamba kankomewo waddako omusensezo in that period sijjukira naye nze namulabako ng'agenze laiti neevaako mu dakika 10 n'akomawo nali nga yeebase ngenda ozuuka nga ndaba ndi mu kizikiza nenjizaamu nekaki nge ginakowangamu ngenda okudda engulu naezeeko nga naye waali we bamenya kufuru simanyanga abo bataddeko ebimyuziki byabwe we bamenya kufuru bansangamu nga ndi mulamu ne bankwata ne bantwala mu ddwaliro taata n'omugagga ne bagamba ennyumba nemaze emyezi 6 nga temwakattaala ebyo babyogera nga ndi muki mu ddwaliro naye muna abantu bameka bakwata ne bakutwala mu ddwaliro nawulira taata ngagamba temugamba maama we temumukubira ssimu wabula tumutwale mu ddwaliro abe muki mu ddwaliro nayimu ne landiroodi kwa ebiseera ebyo bwe nagenda nenkomawe nga landiroodi mukwano gwange nnyo antuma bukimba we Kenya nemuleetera kasuku nemuleetera nga n'obuntuntu bwemuleetera okuva e Kenya eyo akuluma oluusi akaceera akalungi n'okamuleetera nga ndinga mutabanyiwe oyo landiroodi nebbali nga ntwala nga mutabanyiwe kuba naye yali mukwano gwange nnyo nalina landiroodi mu ddwaliro bwe naddire bwe nawulira ebyo ng'agamba nti ennyumba eyo ebadde emaze emyezi 6 nga tekuli ttaala teggulwa kati namala mu ddwaliro wiiki nga 2 bwe nzira engulu nalina abantu bameka taata n'oyo boosi wange nambuuza ki ekyatuukawo ngamba taatawo okuva mu mwezi gundi yangamba gwali gwa 7 okutuusa kati abadde akummanja naye nga naffe tetufuna bwongo kujja kwaki kumenya kufulu balowooza oba walemera Mombasa naye ate nga bokusupeya ate ebintu bino twajja naye ne bano mikwanja bamugamba omwana akola ki yatuuka
Munaye omusajja nambuza kyali kitya otukoti okubeera bwoti kiki oli mulwadde wadde munjungu ofa wadde tosobola kuba nduulu tukudduukirire kati bwe namunnyonnyola byonna wabibanyolonyolerawo tewalinda n'omala oba owoono baki taata bwakubuuza ekintu taata wanganzaala bwakubuuza ekintu otakimugambirawo oba tokyakimugambye musajja n'obusungu bwakubuuliza aba n'entemu ekolaki ewuliza ansa gyonokolaki gyonomuddamu n'ebisukkaawo abiteekamu buki obusungu munaye nga mbabuulira byonna taata nantunuulira bwati nantunuulira omugaga bwati yaka eyo yensi mwetutambulira yalowooza omugaga yakusaddaaka ye muli mundowooza yali amanyi nti omugaga kwaki yakusaddaaka naye banaye kati gwe bwe wali mu nnyumba eyo nga tostrugglinga nako with your senses ogamba oba banaye kankube ku ndulu oba kiwali comfortable n'obulamu bw'omusambo saali comfortable naye buli wenagezangako okuggulawo enzigi nga tezeggula nenjagala okuba ku nduulu ng'akamwa tekavaamu ki ddoboozi tanti odi yagamba eriyo twali mu ddwaliro nti yagezaako okumenya ekufulu nebigaana ne bata zigrinder nga tezisobola sala kufulu imagine grinder esala buli kimu naye nga kufulu zalema ne bayita ebyuma bakuba ne kufulu nezigaana bwe tewebakangako kutulo kakati like wabeerako mu nnyumba eyo tewagira tewayagalako oba okudduka oba escaping wali comfortable n'omusambwa saali comfortable buli wenagezanga kwagala okuggulawo ng'enzigi tezeggula njagala okukuba enduulu nga akamwa tekavaamu ki ddoboozi lumu nali neebase nendota taata nga mpita ambuuza oliwa nemugamba ndi wange ati ewa nemugamba ekawempe mu birooto nensirika bwensirika negukomawo omusambu gwali teguliiwo neweebaka like omusambwa gwavaawo neneebaka otuno nekikutwala bwe nalootera ebyo bwegukomawo teba kirala kaba kati naye wabula annaake mugenda olaba guli within there naye ate ebintu wabiwoomerwa bulala bikyalekeewo obiwoomerwemu naawe anti ogambye nawoomera ogwe toyaga biwooma engeri gyogezemu webati ng'olakutuka kulinnya kalituuse atakoma nowalampa kakati wano nzizizaayo ko mabega kubanga nakomye wali eri ng'ogamba nti ng'oli mu ddwaliro awo nkuzizaayo ko mabega mbaye sibigamba ebyo byokweba kandi nduta taata nga ambuuza oliwa kakati wetubeera mu ddwaliro taata n'abuuza nemunyonyola nga nkugambye agamba ebyo byetusanga mu nsi nze nalima taata nga yagamba nti yali amanyi ono omugaga nti yakolaki yanzita yansaddaaka so bulijjo bayita muzimu gubabuulire wa gye bakusuula wa gye bakuziika oba wabulira mu nnyanja taata yagamba yagenda ku musawo omusawo n'amugamba mugende awo wenyini nnyini weyali abeera mwali mu nnyumba omusawo nga yagamba nokulaga taata mbunze kenyini omuzimu gwange bwe gwayogera gwaga taata nti ndi muki mu nnyumba katata we yamanya nti waliwo ekitali kiki ekitali kituufu namuwa eddagala najja nebaka bye bakola
bakola biki anti kati olaba ebintu by'abasawo ebyo bintu bizibu nnyo baba n'amadagala ag'enjawulo ekufulu ze bayitira grinder gwenda neremererwa okusala kufulu gwenda egyolaba ekyuma niwe kiba kyekalaeta grinder landlord ng'aga kuteeka muntu muki mu nyumba kuba yagendako mbu weesaali ebyo yabinyumya nga tuli mu ddwaliro yagamba yagendako newa chairman bajja amenye kufulu bajjamu ebintu yemitendera oba bitaka kwerosi oba yabitereka ndibisanga awo kakati landlord mbu yagenda wa chairman nga baga kujja kumenya nyumba nga ina mupangisa omala gwakoze ki gwafunye mbwe bajjamu ebintu byange babiteeka owalandlord oba wa chairman enyumba negana okweggula kufulu zagana okwaki gwenda yalemererwa ate gwenda teremererwa ekyuma nekipatinkana bwekiti ekisala bali balina kusala luggi kuba munda mwalimu kufulu era tekyalisobose kubanga kufulu munda bali zisaze batya muba mulina sala ka box anti kati amagezi kirabika kyabazibaamu ki amaaso n'amagezi kuba womanya nti kufulu neganye afaze nyo bakitagisa kumenya mumenya nemukaki naye bwobongo tebabulina ninga nze munda nalimu taata yanwanire okuba nti ntuuse wano mu mbeera eno bweti sofa kitute okuva embeera ewe yaliwo oba kiri myaka 3 bakola emikolo nga nteredde nebagoba omusambwa nagugenda like bwewava ku gundi bwewava ku kitanda bakola emikolo omusambwa gwasigala gukyajja anti owuliriza webanjija mu nyumba gwasigala gukyajja naye nga tegukuyinaako control wenava mu nyumba webanja mu nyumba tematwala mu ddwaliro naye tandisa okulaba ebintu ebitategerekeka olinga agenda ogw'eddalo naye nalimu ak'obuntu neŋŋamba taata naŋŋamba tofayo kijja kuggwa ne bakola emikolo era naku lwe bakola emikolo egyo naterererawo kitegeeza gwali gukyajja naye nga teguninako ki control olwabiri bye basooka okukola ki okukola basooka kola biki mbadde nga mbajja sibagala tracing anti owuliriza nga tebanamenya luggi ekyo ekiro ekyasembayo kyalinga kirooto nalaba nga bagoba omusambu ogwo nga bagoba omuntu nga bagoba omuntu ate omuntu gwe bagoba gwensula naye muki mu nyumba nebuuza bati bamugoba naye nga ate byebyo bye waŋŋambye mbuno taatawo yali akutte omuggo ng'agoba omuwala kati nga n'abantu abalala bagoba abasajja aba bana taata n'abasajja balala bameka nga bonna bana bakutte gino emigo gy'abalaalo gino gye batamanya gyo nga balunda ente abachwezi oba oli muchwezi enzo ndi muganda ndi muganda enzo nga bakutte enzo nga bamugoba naye nga gobagoba mumanyi kiringa nze obana baba bakugoba nga emyezi mukaga nga maze nawe ebbanga ddene nga mumanyi nga ndi mukwano gwo muntange webamugoba bwe bati saddamu mulaba okumugoba bwe bati nende banga bamugoba saddamu kwazi okudde ngo nga ndi mu ddwaliro tomanyi ngeri gye baggulawo gye bakukimamu simanyi oba bakola bakola batya wagenda okudda mu engulu nga bakutaddeko eccupa nga ndiko drip nimbabuuza ntuuse ntya wano ng'olinga ng'omuntu abadde mu kirooto mazeewo bbanga ki
kwati nazukuka ngenjala ennuma nnyo nembagamba njala ng'ennuma ate ntuuse ntya wano ngazijjukira biri ebyawa eby'Emumbaasa eby'emirimu nendowooza nti oba nafuna accident bandeese eno nabuuza wano maze obbanga ki omusawo nagamba kuulinga byonna ojja kukaki ojja biteeke bajja bikugamba nankuba akaiso awo ko kajjukira oddawo obutone weeba nenziramu nebaka kati nazuuka saa zaalinga 9 ogw'ekiro nga kusitanda wendi waliwo abantu bameka basatu benkugambye nti waliwo landlady boosi wange ne taata wange naye nno boosi we yali asobola osiba taatawo olw'okumuwaayiriza ate ne taata naye yali asobola okusiba boosi wange olw'ebbanga taata lyamala nga takola ki nga tandaba just nti buli omu yalimu kaabuntu engeri gye bakula bonna bamukwana okuva mu buto ono nga alinamu trust entono ate nga dawuni ki nene sajja alina sente omwana nga talabika buzibu kyawo niwe obeera ggwe oyinza okukola ki oyinza olowoozaamu embeera endala nti oba ono yasaddaka ki omwana wange kuba emyezi 6 myezi mingi tengolaba boosi mukwano gw'omugagga muzibu ate ffe ba African parents tuyineyo mentality buli agaggawadde tuba tulowooza ssente azigye mu nnyanja naye tulina okukkiriza okusooka nga biri emboozi eri tugivuddeko njala tulina okukkiriza nti Allah gwawadde aba amuwadde segete boosi wange teyalimu byawongo kuba yali open gendi omuntu akwesigala kuteka mu business nga buli kyetaagisa gwakisayiningira biba birala mwaji ati ali akututte ng'omwana kubanze ni mu bakozi bonna bonna abaali bakolawo esente ze baali bafuna nga nze nzikubyamu nze nga nze sigamba nti ndi mwana wakukyalo ndi java no just nti yanjagala olw'obwesigwa n'enkola yange naalikolamu ki emirimu wabula omutima omwanguzi gwe gwasula muki mu buzibu weegomba jasi ng'omuvubuka yenna weegomba bwegombi ng'omuvubuka yenna lwakuba weegomba omuntu omukyamu okitegeera weegomba abantu bagendeyo mu mawoteeri nga bagenze kwetega naddala abawala n'alinnya ennyonyi paka France ng'ateeze investor amusangewo bekoleko emikolo asinkane abantu ab'ebbeeyi okitegeera naye just was a coincidence nti wagwa ku muntu w'omukyamu naye nga tolinaawo nnyo kyamaanyi kibi kye wakola kuba singa yali muwala nga mutuufu tewaali mulese Kampala n'omuwasa waali mulese n'omuwasa ebyo bibaawo I'm so sorry lwakuba naawe engeri gy'obadde onyumyamu emboozi yo obadde tolaga nnaku ndowooza engeri ennaku gye wagivaamu wagyerabira kati nkyagijjukira bulungi nnyo singa lwakuba nti sina bifaananyi ebyo naali bikuwadde newerabirako engeri ginalimu gye bansangamu bankuba ebifaananyi nga bakubala embi taata yankuba ebifaananyi omanyi kibweta sekeretona nze buli mbitunulako bwe nti amazzi gagampitamu biriwa taata yabirina naye lumu nja kukwata simu ya taata mbisindike ku simu yange njabikusindikira mama goye n'omusajja omukulu okyali daddy's boy nga lwaki engeri gyayogera taata yabirina ati bunnaye twakuzibwa lwakuba nti babeera banene naye nga bakyali bato ndi musajja mukulu kati buno obudde embeera yaterera nofuna omuwala omulala sinafuna naye nga you wish to get bw'abanga gyali omutuufu ng'asibye ebiri eby'emisambwa
I'm ready. Okyakolayo omusipeeyo oba wavaayo? Musupeya. Wakakasa bosi waayina obbanga olwamala okujjanjaba yakugoberawo. Ate yangoba. Kuba yakimanya. Naye yali agenzeko eyo Mombasa ne yeegomba. N'alabayo ebizibu. Naye ate tiyambuusa. Sobe kuŋŋamba. Tokwana nno wano. Nalibadde nga nkimanya. Mulimu ebifo nga tokwana. Anti kigamye nti abe kuŋŋamba. Nalibaddemuko kabugezi. Nezo naba malaika enfirika nagamba. Oh! Kazabike emipiira. Segete. Bosi wange teyangoba. Just nti yambuza kiki enjagala. Yambuza kigendeerwa kyange kyandeeteewo okukola. Nga ne taata wali namugamba. Naga kukyusa mbeera. Nange sesimisa sente zaani za taata. Kuba taata si mwavu. Alinawo. Naye saganza kwesimisa sente zaani? Za muzeeyi. Nga bwe yakola ezi nange bwe njagala nkole ezange. Era yambuuza kigendera kyekyakwetebwange ne mugamba njagala kukyusa mbeera bulamu bwange nange mbeera nga neetakulira. Sagala sente za taata. Ebyo nabyo nga ne taata waali. Nakwata $35,000 n'azimpa. For free. Emyezi giri omukaaga gye namala nga sikola. Yazinsasula. Yali akwagala bambi. Era buno obudde bwe mba ngenze e Nairobi oba e Mombasa. Emali yenjikira yalinga nenjireeta nendeetako neyange. Lwakuba nti ate nze siri musupeeya. Nze nina maali ndajja nkola ki? Gyentuusa. Obulamu kati butambula bulungi. Sina buzibu bwonna. Njagala nnyo okukola ku muntu n'ambuulira bye yayitamu ng'ali bulungi. Naye lately be mbadde nkolako buli omu abadde aŋŋamba kati bannaaye munnyambe biki ndi bubi. Naye alhamdulillah bw'oba kati oli mulungi. Anti olaba Ajati. Oba kano kabeere kalango kankubiri. Nze musajja obudde ayeekozesa. Ate omwavu atalina kyalina. Nnyonnyola ntegeere. Oba yita abagagga. Ogenda. Sirimu. Olina obulamu. Obulamu bwe bugagga. Obulamu bwe bugagga. Naye mu buno obugagga bw'ensi. Sirimu. Kumbe kubanga ndi mugagga nange nalibadde nga nkozesa baki? Lugalo bwenti. Wano wali segera. Nenze buli owagala okolebwa nza kwaki? Nza yeetuukirawo. Kati essaawa eno okola mulimu ki? Ndina ekiduuka kyange kyentambuza. Mpolampola. Era si wabi. Abakazi bano ennaku y'ensi be yatuuka ku mutima bajja kweripako. Ate awo ate birala nnyo. Nze sagala mukazi mwavu. Okay. Oyagala omukazi nga yakola n'abo abatulaba bagambe. Awe bali bayigambire. Abatulaba bannaye. Munansonyiwa okwemulira mu kamera naye. Ate okwemoola kisooka oli mukwetega. Bw'ogambye kaneetegeere ddala. Bannaye nze sagala mukazi mwavu. Njagala omukazi alinawo. Ate sagala musambwa, njagala muntu ali creative. Kyogala n'emisambwa giraba ekike media. Omusambwa guyinza okulaba wano eno. Neguneetega. Kubyatuukako. Nange anyway. Njagala muntu alina kyalinawo. Sagala muntu anajja kumbonyabonya. Naye bizibu family yonna. Ate mukubira mu gundi olwokwambu yafumbira omusajja alina sina kyenina. Wabula omukwano gwongulina. Byolina bibyo. Byange. N'abaana be naazaala. Ate abasoga muli open. Nze mbabuulira. Temukwenya. Balina okukimanya. Olaba Ajati, mwe abakazi mwinamu engeri bino wammanga. Osookaga ku muntu ssente nga tewali love.
Imagine. Nayenga akasente kasose ne. Imagine omuntu nakuzamu abaana basatu bana. Nengo without money. Without money? Eh. Muba abana munabaliisa ki? Ebyo bya buli mwana jja n'omukisa gwe byakoma. Quran ekyogere tuli mukazi musiramu. Tuve mu bya dunia, tudde mu byensi. Andozo laba. Allah yagamba, oba Quran yagamba nti buli azalibwa n'omukisa gwe. Nze this time nti omugaga yampa $3.5 na business challenge nze mama. Je na business yange ntambuza. Ate batyajati. Ge mazima. Naye era Quran ebagamba temulina kubeera baavu. Mutakabane mufune sente. Kituufu. Tulina okufuna sente. Okuzaala nti nno kuzaala fwa. Kweno government eremedde mu buyinza. Tuzaala bantu tuzaala government. Kweno government eremedde mu buyinza. Tuzaala baana. Mukateeka abaana abayitirivu. Ajati. Abaana muna abaliisa ki? Wali ogenzeko mu ndabirwamu? Nze n'omukazi nja obutaba nandaba. Weeraba ng'omukazi omulungi omukazi omubi? Gw'olaba ki? Ndaba omukazi omulungi mu bulakawo oli mukazi mulungi. Kakati ku bulungi wamba n'okuzamu abaana benjagala. Banaalya ki? Gw'olabirire waka? Baba banaalya ki abaana? Kakati ajati nze wamamba bakasitoma baffe abalungi abaana beeyo. Nze ndi wakuzaala abaana benjagala. Tojja mu bulamu bwange ng'ogenda kumpa amateeka mbu tuzaale baana basatu ewaali. Taata we zaala bameka? 8. Kanzaala 5. Nze njagala omusajja nazaalako ebweru si byakunkaddiya. Ate ndo kakubuli niwe nazaala ebweru. Enjalo ziyo nze sijja za mukazi wa bweru. Gweweka wooli ng'oli onyabunyizibwa ate magana nasipu wa mukenya. Mba nakusokolamu baana benjagala. Bannange gwe abaana it is fine okubazaala naye mwe temumanyi buzibu buli mu kuzaala. Osoose kagambo ki? Mwagala kuzaala buzaazi. It is fine okuzaala ki? Abaana b'oyagala. Either wenze so agana musajja wange zaala baana bayagala ebbali for as long as. Ajo kyewuliriddeko bw'akyogedde. Muzaalimu abaana b'oyagala. Naye nze sagala byakunkuluusanya nze njagala nzaalire ku peesi yange. Kyova olaba abakazi abasoga tebasobola kyogera ekyo mbu omusajja nkuluusanya. Embooli ziba gye ziri mu lusuku. Omusoga akoba. Omusoga akoba. Embooli ziba gye ziri mu lusuku. Omusoga akoba. Nti omusadde wakuzaala abaana bakola ki? Bayenda. Kabe 20 kaita abona nga asobola ki? Okuba 2. Nzaaga 20 si munze. Naye bw'abaga kazadde eyo it's fine. Simulina ako. Kwamba nga ntoa tiyo ni 2 mba nakuzaala abaana bameka? Ani? Nze. Mwani? Omukazi gwe bandi nayo. Nze neyogeredde nga nze. Kyova banange njogera nga nze. Ali serious okustezi okubeera nange. Akukubire. Ankubire. Naye nga ali ready okuzaala abaana bonna b'oyagala. Niyo baba 8. Ekikulu kyabena katamba nsobola balabirira. Nawe keya weeri. Ojoba we namba yange abo. Baby machine bakunoonya omwami ntudde naye wano. Okuzaala si kubi kankubuulire naye ng'abaana balina enteekateeka. Era abakyala abaali wano sagala munfune bubi. Buli muntu alina kyayagala mu bulamu. Nyongera okukatiiza ensonga eyo nti nze nga nze badde neyogerera nga nze so teweteeka mugundi mbigere byange. Omusajja okuzaalako ebbali bw'aba ayagala azaale. Nze nzaalira ku peesi yange. Nange njogera nga nze Muhammadi. Okuzaala tekwali badde kubi. Nezaala abaana basobola okukola ki? Okulabirira. Kati awo tuli ku same page oba tategezaako okugamba. Wuliriza ajjate. Nze omukazi sijja muwasa ngambe mbwayagala abaana 3. Ewaabwe nga taata we yazaala abaana 2. Taata wo yenze. Ante wuliriza. Kitaawo waba yazaala abaana 2. Yenze kitaawo. Abaana 3. Imagine abaana 3. Gwe omukazi gwe wenna. Obaddemu baana 3. Yes. Allah. Ate abakazi abalala bo banaazaala ki? Oli munene. Abakazi abalala bo banaazaala ki? Munene tuwa abakazi abatutegeera. Era nze kati obukeera kumacha n'empasaaja ati abatagenda kunteka tuba tetugenda nzaala wadde n'omwana ogwa. Amiina bannange. Nga bannaye. Buli muntu Allah amusinkanye omuntu kwasobola. Bannaye buno bubaka bugenda erimwe abatulaba.
banaye abakwa safari ekyantu wakosaga kibatuukeko obulamu bwange nayisibwa mu mbeera enzibu ennyo nakazaako era olaba sinatandika kwekolako bulungi because of embeera gye nayitamu just oliddeko mbooli ntonotono kakati bakendeeza amaddu wakozesa amaddu okikiriza ate kale akaseera tosobola biraba naye bw'ogigwamu n'okivaamu bw'omanya nti wakozesa ki amaddu kikola amakulu okusoka okwekenneenya muno gwokola ki gw'oyagala esegedi buno obaka abakola safaari mwenna bw'obatuukeko mubeere beegendereza Mombasa si nnyangu mugamba ajje eno mugirabe mugireke nga bweri Okay, abalungi abatulaba tubadde ne Muhammad olunaku olwaleero musajja munyumya nnyo musajja mulungi nnyo ng'era bw'omulaba emboozi yebadde ekwasina kuba ye ng'omuntu he's a jolly person aginyumya bw'aseka aginyumya bw'abalaata abawadde obubaka n'abagamba nti abakola safaari mukendeeze ku maddu oyinza okwegomba ekintu ky'otajja kusobola ate nga bwe kiri banaye ebintu mu Uganda mwebiri mu nsi mwebiri abantu mwebali nze nja kubabaleetera buli lunaku nagambye nti bw'oba oyina emboozi kyoyagala osharingako nange totya bw'oba toyagala kukulaga feesi era naawe nja kukubikkako jangu otunyumize emboozi tutegeere ensi bw'etambula siibula ku bantu nkute aba batulaba onabampeera enamba yange ali ready okubeera nange ate ng'agenda kuzaala ate ng'alinamu ne ku ssente saagala mukazi mwavu ate njagala omukazi omulungi nalibaza omukazi gwenjagala naye ali wala yuli eri ayambadde akateteyi yebisa katambala akeeru lwaki si gy'ogenda wetuva wano ayinza okuba nga alina omusajja omala kumutuukako n'olaba ekyo ze kikikola musigira abantu ekifaananyi wano abatulaba woba omukazi ng'oli mulungi ekikufuula omulungi ziba mpisa kati oli ali eri empisa zo zirabye otya maze naye ebbanga just anti kati neiba wange osegera muntu w'abantu wegompa neibawo kyanti kyovola wangame esisobola mugamba wagwa mu kateebe wagira ku mulirwana kanti osobola obubaka bwange eri abatulaba jati njagala omukazi ekinene ennyo ng'okoma mu myaka aga ana naye nga sente ozirina saga byakujjako evugira mu motoka yange njagala nange nevugireko muyiyo oteekamu amafuta ngivugeko omusajja mukambwe sente emenya omanyi obufu bwe bubeera mu sente mubalansinga n'okuyomba kuba kutono ate munayomba ki temusobola tuyinza okuyomba how are you I'm okay esegede baby nterako akakadde k'essente awo muba muyombi ate wogaana nga gamba oganye kale nno mpaataano ngende ndi ekyemisana yenyumba y'abagagga baby sina mafuta mu motoka lwaki ovuga emotoka nga omanyi nti terimu mafuta akakadde ne kasoma kuki ku ssimu n'ogenda n'onywa amafuta n'otambula n'ogenda abula onaakulidde mu ssente nedda munnaye yategeera mane si kulya mu ssente wabula nyoba nga tulina ssente abantu bagendako nga badija tukomezeewo koko oyo omwami omusambwa gwe gwagira ki gwe gwasiima oba obuwi namba yange byoyogedde balaba byamakulu bayinza okwagala oddemu aja tunagambye ekintu kimu njagala omukazi alinamu kuki ku ssente ngiredde okubeera naye wabanga alinamu ku mpisa ajja allah wata oli musiraamu nja kusiramu nja musiramula bw'aba ali ready waba ali ready okubeera nange woba toli musiraamu nga togenda kusiramuka totawaana okkiriza full package abakazi bakunoonya
amwetaze noonyako ku namba yange y'essimu nja kuba mukutuusako bulambalamba yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bampita Muhammad Munyago. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maximum respect. Mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.